wamu n'okubikuuma nga tebyonoonese mangu. Balikis spices balina ne tea masala, pilau masala, muchuzi mix, guam masala, okra sauce ne okra tea, beef masala, chicken masala, fish masala n'ebirala bingi ate nga byakakasibwa ekitongole kya UNBS kitegeeza bintu birungi byereere. Basuubuza n'ayagala akamu bambi bakwaniriza ate nga bw'oba ng'ogenze obasangawo. Kale genda wali eno ebuyugere wano mu Buto emabega wa Nalia SS oba osobola okuba ku ssimu obafune eri 0740 910439 njiddamu eri 0740 910439 oba 0786227214 njiddamu eri 0786227214 era mukwano waliwo omukisa guno kansoke ngubagirewo abasiitaanyizi bonna batuuse dda naffe tujjudde omumbejja waali Abdulhamid Kizito Wendi waliwo onale buhudu waliwo omusajja yalinga hudu wanono simanyi lwaki tiyaddayo mwali munasiifu bonna bali mbyuma okulaba nga buli kimu kyonna kibatuukako mu nsi yonna ate na wano okulaba nti amaloboozi gakutuukako nga bwompulira n'otalowooza nti jjajjange yanjogererako. Kaakati siimye n'aseka mumanyi olaba mbejja basiima busiimi ayinza okunyiigira olunaku ate tomubuuza ng'olwasiimye anyiige. Akati waliwo omukisa guno gw'okuzimba Masjid Jamba bannange njagala kutegeeza gwani azimbira Allah ennyumba gwe nga Allah mbunene bwe Allah mbuyinza bwe gwe nga muzimbira ennyumba kubanga Mungu agati wa anal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Sijja givuunula eyinza okubujjamu aya mbali betugenda okusiitaanya nga balina givuunula kati zigenda givuunula naye nga kimanye nti emizikiti nyumba za Allah. Kakati nozimba Masjid Jamba esangibwa Kyanja mu Nakawa Division Kampala District Sadaka Jariya osanga bw'oli bogenze eri Allah ng'amaze okujjulula kyekibeera ensonga egenda okuwanguza oyingire ejjana. Sadaka Jariya muleke ebintu bannange ebintu nga bino abantu nga bigenda kusigalawo paka obeere ng'obifunamu. Kale bambi bakwatidde wamu omuzikiti guno tukwatire wamu tuguzimbe guggwe. Kati noweereza kyonna ky'olina weereza kyonna gwe tokigaya ezo z'olina ezo tozigaya nalyo liba ttaffaali ddene ate Allah ayinza n'okukisiima ekyo okusinga n'omudidi. Kankuwe Airtel money number kwogenda okuteeka kwata pen eri 0706 7 njiddamu eri 0706 7 eri mu mannya ga Pearl of Africa oba ku MTN mobile money yo eri 07 emisanvu giri esatu 07 11 7 eri 07 11 eri manya ga Sozi Muhammad Haruna oba ku merchant number bayinza okuyitira eyo kati kolaba otinyiga kamunyenye kira 6 185 nyigera kamunyenye teekawo 9 kateekako hash bwe bakusaba merchant ID enkulu ennyo yonna gikwata teekamu eno teekamu 10 75 075 njiddamu 10 75 075 oba ku Momo Pay nyiga *165 *3 hash bajja kusaba merchant ID kateekamu yino 58 25 48 akikoze nga weesiimye kanji kwongere eri 58 25 48 ojja kubanga omaze okwetegekera nga ku akaunti yo eya akhira olina kyotaddeko ensintano y'omumanyi 226 kakongoliro imaamu akyeterezaamu naye nga tuli naye omumbejja ye yateredde dda agenda okulikodinga buli kimu kyonna Omumbejja Frida Mazzi
yateredde edda bubi. Abdulhamid Kizito Musenzalanda gemanya gange. Ngenda kugendako ew'omumbejja amala okututegeeza baani abali mu studio abagenda okubeera nga basiitaanyizibwa mateeka ge bagenda okugoberera byonna batandike nga tewaliwo obuzibu bwonna nga buli muntu amanyi waagwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu namwe bakwatako. Musibye mutya abali ku 107.9 Pal FM kwa ya mutwabuli nali ku www.palfmuganda.com. Tukuwagala nnyo nyini ddala ku YouTube channel yaffe eya Pal FM Islamic channel. Gendayo katikati oba tonnabatuukayo, agendayo osobola olaga obuwagizi bwo okuyita ku mukutu tweyanzega basobodde okubanga mwatuuse dda. Nabasa Ibrahim, thank you so very much. Solis Lok nawe gy'oli nkulabye. Agambye Muhammadi Waswa Embuya Mbuyaju okay naye kwali Mbazira Sudaisi we bali kubanga kwoli agambye ali ndeje ndeje tulinako mutese ninya setegedde Sengule Hassan kale okay Hassan we bali kubako kwoli ne Awori Michael teacher from Technology Islamic Primary School Bali Masulita. Thanks for your service. Mwebale kubanga namwe kwe muli mutumbudde osobola tekako obuwagizi bwono ngamba wagira gundi. Ate ndaba kutuukayo gendayo eri Pal FM Islamic channel okugenda okubanga otufuna live and clear. Tulina abasiitaanyizibwa olunaku olwaleero bali bana okuli Jingo Ali okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School Kawempe Tula, Ranga Abdurrahman okuva e Kawanda basinga bamanyi nga bagagga, Kajimu Quraish okuva ku Kisasi Muslimu ne Kavuma Sulaiman okuva ku Hoima Road. Ava ku Hoima Road naye aveera ddala eri munda omwami oyo naye wali nnyo nyini ddala za Rango Rose we bali kubanga naawe otuuse ku Pal FM Islamic channel. Gano ge mateeka ge tugenda okubanga tugoberera ababaddeko mbadde mujja mugawulira kati bagambe kuba ne bano tuba twabateeseteese dda okutuuka wano mu studio za Pal FM. Qur'ani egenda twala obubonero 10, ebibuuzo biri bina mu myetooloolo 2, omwetooloolo ogusooka gubamu ebibuuzo 2 n'omwetooloolo ogwokubiri era ebibuuzo bibeera 2. Ebibuuzo ebyo bitwala obubonero 5 oba ofuna obubonero 5 singa oba okizeemu obutuufu bwakyo. Naye obeera okitaddeko daliru oba tugambe okisimbuliza olina obujulizi bwakyo, awo obeera oyongerwako akabonero kamu ku bubonero 5 n'ofuna obubonero 6. Woba olonze obubonero 2 bw'oyongerezaako ng'okisimbuliza oba ng'otuwadde obujulizi bwakyo oyongerwako akabonero kamu n'obeera ng'ate ofuna obubonero 3. Towanika mukono nga tebannagamba ani amulonda ogumiikirizaamu ko paka Imamu bw'abuuza ani amulonda. Kati mu kulonda wano namba emu nga singa yaba alemeddwa ekibuuzo, namba 2 yasooka oweebwa omukisa, namba 2 bw'alemwa, namba 4 yaweebwa omukisa. Kati namba 2 bw'abeera nga yalemeddwa ekibuuzo asooka oweebwa omukisa abeera namba 3, owokubiri omukisa gumuweebwa abeera namba 1. Namba 3 wabanga yalemereddwa, namba 4 gwasooka okuwa omukisa okulonda, bw'alemererwa namba 4 ne tuddayo ku namba 1. Wabula bwe bityo bigenda otambula naye kwaba babaddiringanya oba nga tewali n'omu alonda, omuntu wa ddembe okulonda. Mwenna muli baddembe okwanika omukono ne tumanya ani ayagala okulonda naye ng'asooka oweebwa omukisa, yoyo aba addako wansi w'oyo abeera alondebwa. Walemererwa aba muli waggulu yaddibwamu okuweebwa omukisa. Ndowooza ekyo leero nkitereezezza bulungi okusinziira ku babadde bagamba ate akatulaki gundi ate yaba yamulonze, bwe kityo bwe kigenda okubeera. Ekirala kijja kunnuma nnyo ng'obubonero obukulemye ng'obadde olina okuteekako ekitiibwa ky'omuntu gw'oyogerako. Obubonero bukuleme wano waliwo gwe bwalema just kitiibwa ng'ebibuuzo abimanyi bulungi n'abantu bali bana bali basahaba bana nga bonna abazzeemu bulungi naye ekitiibwa n'akirekayo obubonero ne bumulema. Kati kijja kunnuma nnyo naawe ng'okukikoze
byebyo ebiriwo sha tewalinya kyamaanyi. Bwe tugamba nti omubaka Muhammad bwe tugamba nti Nabi Ibrahim baasi betusinga okwagala betwogera ku sahaba nga naye mumwogerako Abubakar Siddiq tetwagala musubwe bubonero kubanga omusajja oli yatundima nnyo bambi ng'atambudde okuva eyo n'ayita mu Lwera oyo kati waliwo we bakola waliwo ayonooneka mulimu amakondakonda omusajja n'agawetaweta paka wano n'olwekyo kakati nnamba emu yingira omuzindaalo akutte ennamba emu bw'ojja ku muzindaalo erinnya lyo gy'ovudde n'ennamba gy'okutte ne Qur'ani bwawe ogenda okusoma ng'otubuulirawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani omuwanguzi w'ensiitaano y'obumanyi ekutuusibwako omwana mugulira obuugi bwa anti-porridge obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu. Omwana bw'anywa obuugi bwa anti-porridge asaka omubiri ate talumwalumwa njala. Balina obuugi obw'ensujju, obw'amatooke, obw'akawunga ka muwogo, obw'akasooli, obw'obulo, obwa soya na buli kika kya buugi kyonna obuzimba omubiri kw'ossa n'okulwanyisa endwadde. Kati oyina omwana yalumbibwa obulwadde yaziŋŋama kaana katono tekeeyagaza. Ekyokuddamu ye anti-porridge. Bwe yeetaza obuugi bwabwe basange ku Bombo Road ku Aisha Kasule Supermarket okulina na Abe Clinic oba obakubireko ku 0785 48 26 74 oba ku 0705 10 83. Ensiitaano y'obumanyi. Sweetheart. Wanji yengokedde sweet. Wanji. Ettaka lyaffe ery'egindi olaba otya bwe tulitunda. Nedda. Jjukira tetulina budde eriri eyo ensiko yakwata eyo tetulina kye tulimirako. Sisobola kukkiriza tunda ttaka. Kyogamba otamanye Bajulita Coffee Works Limited. Eno nga ye kampani n'ensimbu eri abeesigwa zo tuyambako tulime emmwanyi. Naye obudde. Byonna babikola. Gwe just bawe ettaka bakulimira emmwanyi. Ffe tufune obugagga. Oli mutuufu. Emmwanyi terimba era ekola obugagga obw'ensibo. Tegekera obukadde bwo, simba emmwanyi oteekereteekera ebiseera bye eby'omu maaso. Julita Coffee Works Limited ye kampuni ekulembedde mu kulima emmwanyi mu nnima ya commercial coffee farming. Balina obukugu obw'enjawulo gw'alina ettaka eritudde. Julita Coffee Works Limited egenda kuyambako okuteekako emmwanyi ezirabirire okutuusa ku makungula g'osigala ekkola mirimu gyo ng'ojja kulambula bulambuzi. Ekyo si ky'obadde oyagala. Yanguwako mu Julita Coffee Works Limited bakulimira emmwanyi bazirabirire okutuusa ku makungula. Basange Wakiso ku Hoima Road ku kizimbe okuli Centenary Bank. Essimu 0787 97 noti 7 oba office line 0200 99 12 49 n'ettaka likwasa aba Julita Coffee Works Limited. Basaba bakadde bange ab'ebitiibwa okubeera muleeta abaana mu masomero ag'obusira. Omuzadde tomenyeka na ntwala ya bintu ng'otwala omwana ku ssomero. Kazo Islamic Center bagguddewo essuula empya. Balina nasale ne primary okutuuka ku ky'omusanvu. Basomesa Korani n'ebyoluzungu byonna. Ekisulo eri abawala n'abalenzi. Ekitanda n'omupaliso omwana abisanga ku ssomero. Amazzi, amasannyalaze n'ekikomero ekigumu ku lw'obukuumi obwannamaddala. Kazo Islamic Center kwateridde nabweru ng'otuuse bwayise. Oyambukire ku Edeni bw'otuuka ku Church of Uganda kwateridde Kawempe kitundu kya kilomita ku muzikiti gwa Sheikh Kezaala. Essimu noti 77 2 46 22 36 ne noti 77 2 61 6 Kazo Islamic Center bali ku ntikko. Bwe twogera ku ssomero eriko ensangi zino tuba twogera ku Green Stars High School erisangibwa Entebbe Bunono. Ssomero ly'abawala wamu n'abalenzi lyadde ne boarding era nga lisomesa arts ne sciences. Lyaniriza buli muyizi wanzikiriza era abayizi baffe tubasomesa amasomo ga theology ne batuula ebibuuzo bya hidaat ne thanawi. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso nga ne mu candidate classes tusigazaamu ebifo bitono. Jangu ku ssomero lyaffe owandiise omwana. Green Stars High School tusomesa n'ebyemikono tuyigiriza abaana okukola liquid soap,
sabbuuni, tailoring era ng'abaana baffe beetungira engoye zaabwe, candles, okulunda wamu n'okulima. Ebibiina n'ensula y'abaana tubifaako nnyo era nga tuyambako n'okuzuula ebitone by'abaana. Green Stars High School lisangibwa Ntebe Bunono e Katabi, kilometers 2.5 okuva ku Ggombolola e Katabi. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 41 54 63 ne noti 7 41 54 63 oba noti 754 noti 75 113. Green Stars High School Ntebe Bunono, perfection ye moto yaffe. Kino kirango kya njawulo. Management empya eya Baraka Junior School and Crown Memorization Center MPG etegeeza bazadde mwenna nti okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso ku ssomero. Baraka Junior School lisomesa eddiini n'oluzungu okuva ku nasale paka P6 nga kw'otadde n'okukwasisa abayizi ku Qur'ani ku mwoyo. Essomero lino lyadde ne boarding lisangibwa mu Mpigi Town Council e Bukakala ku Lidde Mbaale. Abasomesa batendeke nga n'endabirira kw'ossa n'endiisa y'abaana nnungi ddala. Yanguwa kuwandiisa omwana wo leero. Offices ziba nzigule okuva ku Monday paka ku Sunday. Okumanya ebisingawo 0701 639 08 oba ku 0703 21 66 31. Ye Baraka Junior School and Crown Memorization Center wansi wa management empya. Ensitano y'omumanye 226 yakubye dakode olw'okubiri luno emisana ku ssaawa 8. Bano be bali mu nsiike: Abdurrahman Rwanga okuva Mbuya, Jingo Ali okuva ku Nkoba Islamic Kawempe, Kavuma Sulaiman okuva ku Hoima Road, Kajimu Rice okuva ku Kisasi Muslim. Ate ku ssaawa 3 ez'ekiro bano be bagenda okugyetabamu: Kandeke Fahad okuva Ndeje, Alituha Abdul Naswile okuva ku Bilali Islamic, Mukuya Mubarak okuva ku Kisasi Muslim wamu ne Tasnimu Kayondo okuva ku Sumaya Girls School Nsanje. Mutweko lukugenda okukweyimirira. Bakugamba enkula y'omutwe yakwensanyiriza ate ekiwalaata gikitandikira gy'ova ng'okisiiga ebizigo. Ensitano y'omumanye 226. Oyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu? Fuba amazzi oseemu Fortune Tambi Spaghetti. Ebisigadde byekole byokka, ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa Tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akkusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. Fortune Tambi Spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuva awo ku dduuka erikuliraanye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. Nkwanjulira Kisasi Muslim Secondary School somero lya on 11 ly'abaana bawala n'abalenzi lisomesa arts kwese ne sciences lisomesa eddiini okukwese n'ebyensi liri wansi wa management ya Bilal Islamic School Bwayise. Lisangibwa Kisasi Central ng'ogenda Ejanja. Okumanya ebisingawo kubira Sheikh Muhammad Kamoga principal ku noti 7.2 7.3 8.6 6.2 wamu ne headmaster noti 7.82 8.3 7.9 5.1 Kisasi Muslim Secondary School. Karibu mgeni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulo na neema katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema imeshuka yetu Qur'ani, kitabu kilicho bora tuisome hii Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani isiyo na shaka kwetu tuisome kwa yakini. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Karibu mgeni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, karibu mgeni
mwema mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulo na neema katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema, imeshuka yetu Qur'ani, kitabu kilicho bora, tuisome hii Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani, isiyo na shaka kwetu, tuisome kwa yakini. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Karibuni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulo na neema katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema, imeshuka yetu Qur'ani, kitabu kilicho bora, tuisome hii Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani, isiyo na shaka kwetu, tuisome kwa yakini. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Karibuni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, karibu mgeni mwema mtukufu mwezi Ramadhani. mu mwezi guno gwa Ramadan kola omulimu ogw'ettendo ne saddaaka yo gy'olina oba ekitono ky'olina. Zimba Masjidi Jamba Ekyanja, twegatteko tufune empeera wamu. Kati weereza kyonna ky'osobola ku Airtel Money namba 0706 74 6 ng'eri mu mannya ga Power of Africa Radio, oba ku MTN Mobile Money 0777 11 79 23 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohamed Haruna, oba ku wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Barakallahu fik, webale nnyo webalire ddala. Bwetyo Qur'ane bwetambudde biidhinillah. Twebazizza nnyo, mwebale okuwa Qur'ane ebiseera. Nsaba Allah abateremu baraka. Kati tugenda mu bibuuzo n'olwekyo oluvannyuma lw'okumaliriza guno omwetoololo ogusooka, mukadde waffe Sheikh Hussein ajja kubanga atubuulira Qur'an egenze etya, then n'oluvannyuma tujja kubanga tukola ki, nga tujja kubanga jimudizen tujja kubanga atubuulira wa nawa. Kakati njagala nambemu yingirawo ku muzindaalo. Amannya ogaddamu n'oyogera, kubanga tuyinza kukwata amannya go ne tukwata n'aga Allah n'aga nabbi. Gamba omutwe guno aba gunenkanawo. Aba bawadde mu mayindi yazibawadde. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسبح الله بنجيز ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثبتكم الله يسر الله أمركم. تسبح الله بنجيز من نبأ وانوزي وشبينا من نتوقع تجيه كاسينزي. تسبح الله اشتيبا أبنجيز. Muminise. Kale nambemu addamu amannya ne gy'osinzidde nkuwa ekibuuzo kyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya nze Jingo Ali kuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School Kawempe Tula.
kale munatula kibuuzo ekisooka kiga nti nabbi Salih yalina kyamagero ki? Nabi Salih alayhi salam yalina ekyamagero Allah kyeyamuwa yali naaqa. Engamiya Allah yagimuwa ng'eva mu lwazi. Kale omuwulidde obubonero ayise bakuba nti alemedde okusoma aya okwongeramu akensusu akamwako singa obadde osomedde ddala aya oli abadde agenda kuwa 6 akati kiyise akuwadde 5 okitegedde mutatuswaza olaza amaanyi omwetololo guno nga omumbejja bwe yabagambye nti gulimu ebibuuzo 2 tuwummulemu ate tudde ku birala 2 olwo tubanyule. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti waliwo embeera ng'omuntu akkirizibwa kuyingira swala, tuweeyo 2. Baga nti nkulu toyingira, tuweeyo 2. Omuntu yenna takkirizibwa kuyingira swala kati nga ku mukyala ng'ali mu haid. Nga maama gundi full stop yongerwawo okuzzaako ekirala anti tugenda kulonda kasita birowooza nyina kusaba 2 mangi omukyala ali mu haid omumaze leeta ekyokubiri. Kale ani amulonda? Ndowooza mwategedde amateeka nti namba emu bwabanga waliwo awanise nga namba 2 yasooka. Amanya Lwanga Abdurrahman Bagagga okuva Embuya ne Kawanda. Ina amaka 2. Ashhadu an la ilaha illallah. Omuzindalo guseeko wa Katonda. Mpolampola. Asooka omuntu ng'akubiddwa enkikwe asobola obutayingira swala. Owokubiri omuntu agoyeddwako buzu. Akwidde enkikwe yali like tugeze abadde agenda mu swala tugeze n'asanga accident n'emutiisa nnyo n'aba nga tasobola kweyongerayo olw'okutya kuli kwalabye accident eri okutya okwo kwafuna nga tasobola kweyimirira mu swala. Kale obubonero 5 babukuwadde abadde alonze bulonze bakuwadde 2 era gwoliyo ddamu omuzikiriza amannya Lwanga Abdurrahman Bagagga okuva Embuya ne Kawanda. Era kale olabika oli mugagga omuntu abeera e Makka ne Madiina mumufunye mu gavumenti ya muzeiti buhabulwa wanawa Mbuya ne Kawanda. Basi kakati munambuya ow'ebyalo 2 Nabi Isa yalina kyamagero ki? Nabi Isa alayhi salam yalina ekyamagero ekyokuzibula abazibe. Omuzibe waba talaba ng'amuzibula n'alaba. Ng'amuzibula wa? Ng'amusimula ku maaso. Ng'amuzibula amaaso. Omuntu ayinza okuzibula tukwongera akabonero. Tulinawo aya. Basi kale obutaano bwo mukadde waffe Hussein abukuwadde. Kakati nakino ekyokubiri katusuubire nti ogenda kukiwuuta buva. Waliwo ebifo mwe tutakkirizibwa okusomeramu Qur'ani. Tuweeyo 2. Ekifo ekisooka mu kiralo ky'endogoyi tukkirizibwa kusomeramu Qur'ani. Ekifo ekyokubiri mulimbu. Bibadde bingi naye alonzeyo ebitiise bya kanterezeemu
ekifo ekisooka tutakkirizibwa kusaalira ekibuuzo kibadde kigamba nti waliwo embeera ng'omuntu takkirizibwa kuyingira swala sorry nebadde namba ekyabadde kya namba namba 2 anti gwe tuzizeemu namba yo namba 2 ekifo kyabadde kigamba nti waliwo ebifo mwe tutakkirizibwa kusomeramu Qur'ani tuweeyo 2 ekifo ekisooka tetukkizibwa kusoma Qur'ani kusoma Qur'ani mu kifo tugeze ng'essabo tukkizibwa kusomerayo Qur'ani kifo ekyokubiri tetukkirizibwa kusoma Qur'ani mu kifo nga kyetulimu si kiyonjo nga toilet wetulula nnyo obubonero bwo nabwo obutaano obufunye katugende ku namba z'amaanyi amanya kalimu Quraish namba 3 kino kitte kigamba nti nabbi Nuhu alayhi salaam yalina kyamagero ki Nabi Nuhu alayhi salatu wassalam ayina ekyamagero Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamuwa omwali eryato lyeyabeera nga atwaliramu abo abaali batya Allah era Allah n'abasomosa okuva mu kuzikirira aya Allah tabaraka wa ta'ala atunyonnyola mu suratu Hud agamba nti wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zirin ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'i obadde ogera ku mutabani eri mu suratul mu'minun ne mu suratu Hud Allah atugamba nti فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول فيها فاسلك فيها في أي شيء يجري اليار جكنا يجري اليار تفوق أكاكبني لكم كونوا ياكو فأوحينا إليه أن يصنع الفلك tulaba obudde kitwagala kuukyu kati akabonero kuno kuba kakuwadde kati ofunye mukaaga webali mutatufuwaza kati sookosikoni omukamu osse mpolampola kati genda mpolampola nkulaba embeera topanikinga nakino kitte eyo gyebayita ensiitaano kakongoliro okitegedde kakati kankusoose ekyango omanyi twagala nnyo okuwa from known to unknown kukyomanyi tugende kukyotumanyi kankuwe kino ekyangodde mu mbeera kakati naawe waliwo embeera ng'omuntu takkirizibwa kuyingira swala naawe tuweeyo 2 nga zebayogedde tozizzeemu embeera omuntu nga takkirizibwa nga tasobola kuyingira swala nga engoye ze teziriimu wuzu n'ekirala ekyokubiri takkirizibwa kuyingira swala nga tennatuukibwa mu budde bwayo kubanga olw'obujulizi obugamba nti inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta buli swala ina ebiseera byayo kanziremu ekibuuzo kino ndabe kibuuzo kibadde kigamba nti waliwo embeera ng'omuntu takkirizibwa kuyingira swala tuweeyo 2 omuntu takkirizibwa kuyingira swala ebbanga lyemala nga eswala eyo tennabagenda mu biseera byayo ate oledi teriiwo kati lwaki ogiyingiramu embeera eswala oledi eriwo kati nti kati nga tetukkirizibwa amazino kati kama ti swala nga ekisookera ddala
nga engoye ze teziriimu wuzu ekiwa kimaze alina okuddayo ne yeetereeza. Ekyokubiri alina okuleeta niya eyingira esswala. bwetabaamu inama al amalu binniyat. anti twagala kulonda kati. Ekyokubiri omuntu takkirizibwa kuyingira swala ebbanga lyamala nga tannaba kutukula, for example ng'omukyala nga tannaba kubeera nga ava mu kubeera nga yeetukuza. Omukyala bamwogeddeko dda oba nga tannafuna wuzu. Nga ekifo tannaba kubeera nga akitukuza kyagenda okusaaliramu. Tobozeewo kabonero kiganye ebisigadde bino bizingira omwo. Waliwo amulonda jangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Namba 4 ebifo omuntu byatakkirizibwa, omuntu takkirizibwa kuyingira mu swala nga yeeraliikiridde. Ekyokulabirako ng'alina piki ye n'agirekawo, wagamba nga wagirekawo ng'omutima gwe tegugenda beera mutebenkevu. Ekyokubiri omuntu takkirizibwa kuyingira mu swala ng'atidde oba nga waliwo olutalo, takkirizibwa kuyingira mu swala. Okutya bakwogedde ekyokubiri omuntu kyekisooka wakiyise ekyokweraliikirira. Ekyokubiri omuntu oba omuvubuka ng'ali mu manijju nga yeerooteredde takkirizibwa kuyingira mu swala. Ekyo kale yadde nti alonze tiyeetegese kulonda naye tumwe okadde obubonero bwo bubiri era bwoddayo sateri nga limmani ate agabeeramu atya nalyo kiddiba kiri awo. Kale amannya Kavuma Sulaiman, namba 4 okuva ku Hoima Road. Kiboga waawo nkyamira kuguliro n'engende y'Essegganga. Waawo gamba Hoima Road. Hoima Road etuukira ddala kumpi eri kumpi ng'oyingidde Kiboga ng'oyisiza nawo. Kaakati munna Hoima Road tuwe kino ekibuuzo tuwe ansa yakyo. Nabbi Musa yalina kyamagero ki? Nabbi Musa Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekyamagero eky'omuggo. Tulina aya egwogerako oyatula mangu nti teriiwo nga tugenda kuba olwo baasi akabonero ko akamu kakusubye kati ogenze na bubonero nawe tuwulireyo naye beboogeddeko tobizza. Waliwo ebifo mwe tutakkirizibwa kusomeramu Qur'ani, naawe tuweeyo bibiri. Ebifo bye tutakkirizibwa kusomeramu Qur'ani mulimu okusomera mu kiyigo, tekikkirizibwa kusomeramu Qur'ani. N'ewantu ewali abantu abaleekaana oba mu katale tetukkirizibwa kusomeramu Qur'ani kasita baba nga baleekaana. Waliwo aya awo gyotuwa? Tewali. Kale obutaano obufunye. Kale obutaano nabwo obufunye. Kakati mu kaseera kano tugenda kubeera nga tufuna Qur'an engeri gye mwayiseemu ate tugatteko na bino ebyono omumbejja. Sooka otuwe Sheekhe. Naam, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nga tundagenda mu Qur'ani abasajja bano kyembagaddeko balina mata naye kati beesuula bokka. Oba kugamba ebintu nga tunayingira mu swala ate gwe nobifundiza lumu newuzu ekitegeeza ansa nnyo nga 5 bomaze ozigaddeeyo noyogeremu egali byonna byonna.
soka lowooze nga tonnaba kwandugula ansi yonna naye nga Qur'ani jingo yafunye 8 Lubega Abdurrahmani Lwanga Abdurrahmani nafuna 6 Kajimu nafuna 7 kitundu Sulaimani nafuna 6 basa alhamdulillah owekitundu kyo ofubanga n'okijjuza alhamdulillah kati kangendeko omubaka w'abakadde baffe wano katono nnyo ate omumbejja bwe tukomawo asooka atubulire tufunye mu first round tugende ate mu round eddako nga buli muntu ategeddebwa waagwa Mzee Kamadi ngosikasika abazzukulu obatwala wa ndeka sirina budde mwanange ngenda Kenya ate kukolayo ki batwala kusoma te wano wakyaliwo essomero abasomesa basiiba mu firimu bw'abaana babalaga bulazi firimu okakasa nze nziramu ebyo leka gwe ne ŋŋenda naye wano bunnansana essomero erisomeseza ku mutindo gw'ensi yonna Ryan Classic Islamic Nursery and Primary School kale kambatwale eyo Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School ly'essomero omuzadde mw'osaanidde okutwala omwana wo anti balina abasomesa abatendeke abali ku mutindo gw'ensi yonna ng'ate eriri ku musingi gwa busiraamu basomesa ebyeddiini n'ebyensi okugattako ebyemikono nga n'ebitone by'abaana babitumbula basangibwa Nansana Kabulengwa ng'ovudde ku Kyebando Road bafune ku ssimu 0772 oba 0782 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e Nansana Kabulengwa. Rushmark Junior School erisangibwa erusaze ku Sentema Road ly'essomero eryesigika mu kuwa omwana w'eggwanga omusingi omugumu ddala mu by'eddiini n'ensi. Ssomero lya Dene Boarding balina enkola etambuza abaana abaveeka era omwana bamuteera ddala ku mulyango gwo. Balina daycare, nursery, P1 mpaka ku kibiina ekyokutaano ate ku bisale ebisoboka ne mufuna mpola. Ssomero liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa ku Rushmark. Abasomesa batendeke bulungi balina omukwano gw'abaana. Essomero liri wagazi ng'ebyokuzanyisa by'abaana tubimalaawo. Ekitufuula ab'enjawulo ku Rushmark abaana tubayigiriza ebyemikono, bakery, okola liquid soap, okulimira awafunda, okutunga wamu n'okukuba ennanga. Wandiisa omwana wo kati ng'oyita ku noti 778 735 518 oba 2 noti 9 noti 3 3M oba okujja obutereevu ku ssomero erisangibwa erusaze ku luguudo lw'e Sentema. Rushmark Junior School. We aim for victory. Hey, yo, check this. Live life to the fullest, live on the edge. Blast, refresh your reads, free your vibes. Blast, can't hold me back or keep me down. Blast, can't hold me back. Zula obulamu obupya ochachanche lozako ku Mega Blast Citrus ekyokunywa ekijjudde ebirungo ebiwoomu ofuula obulamu bwo ekyenjawulo. Mega Blast, live free, live bold. Mega Blast. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza ogula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mbungo obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebisega ku roundabout Masaka Road. Mbakulisizaayo mu bulango bw'abakadde baffe bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugumiikiriza. Nze nnyenda kuddamu okwetonda nti akadde kaba kagenzeemukko twandibadde wano twayiseewo dda naye nga bwe mbagambye nti bambi twafunye nga bannaffe naddala bali ebweru w'eggwanga no Uganda nga tebatuwulira bulungi ntugamba nti wanasiifu linnya lwakiri omuti owanikeyo ekyuma kale bwatyo ne tubeera nga tuduleyinzeemukko naye mukwano bambi tusonyiwemu. Tubadde twagala tutambulire wamu ne bannaffe abali mu nsi z'ebweru eyo kubanga tuli live ku muteekeyo tuli live ku YouTube channel yaffe eya Pearl FM Islamic Channel era kuliko bangi nnyo nnyini ddala mbendaba wano kuliko ne Haji Hussein Lwokwago wa Masjidi Huda
kwali naye agoberera mukoto ku Pearl FM Islamic Channel n'abala bangi Nava Rashida naye kwali Sentongo Ishamo Kakayire Shamim n'abala bangi Musoke Sasha oyo sister wange naye tagwa Musoke Sasha we bali kuba nawe nga kuli otumbudde. Okay, tulina abasiitanyizibwa bali bana akawungezi kwa ono nagambya awagira owetula awagira Jingo Ali Sasha nene kajimu wali naye ndabeera omwekuusaako akale Jingo Ali okuva ku Nkoba Islamic Kawempe Luwanga Abdurrahman okuva Kawanda Nembuya Kajimu Kraish okuva Kisasi Muslimu ne Kavuma Sulaimane okuva Eseganga Hoima Road bakoze bati mu bubonero bwabwe. Jingo Ali okuva ku Nkoba Islamic Kawempe afunye mu Qur'an obubonero 8 ebibuzo 2 atuuseko kimu n'obubonero 5 naberanga afunye obubonero 13. Luwanga Abdurrahman Bagagga okuva Kawanda Nembuya mu Qur'an obubonero 6 ebibuzo 2 yabituuse n'obubonero 5 nalonda ekibuzo kimu eky'obubonero 2 naberanga ayina obubonero 18. Kajimu Kraish okuva Kisasi Muslimu mu Qur'an ayina obubonero 7 n'ekitundu ebibuzo 2 yatuuseko kimu nga akifunyemu obubonero 6 naberanga ayina obubonero 13 n'ekitundu. Kavuma Sulaiman okuva Eseganga Hoima Road mu Qur'an obubonero 6 ebibuzo 2 byonna bituuse obubonero 5 nalondayo omulundi gumu obubonero 2 naberanga ayina obubonero 18. Jingo Ali okuva ku Nkoba Islamic Kawempe obubonero 13. Luwanga Abdurrahman Bagaga okuva Kawanda Nembuya obubonero 18. Kajimu Kraish okuva Kisasi Muslim obubonero 13 n'ekitundu ne Kavuma Sulaiman okuva Eseganga Hoima Road obubonero 18. Tuyanze kale namba emu yingirawo ate tugende ku mwetooloolo ogusembayo namba 2 kakati ani Jingo Ali naye bagambye ongereko mu ddoboozi abakuwagire ddoboozi ly'amagye ly'ekisajja sajja olina muwanvu bwotyo naye noyogeranga musajja mutono nnyo omumpi yogera nnyo sajja olina okukanga nga n'omukyala asobola okuga nti akomyewo. amanya nze Jingo Ali kuva ku Nkoba Islamic. Kale ekigambo haramu haramaini kitegeeza ki? Haram haramaini haram kiba kyaziyizibwa omulundi gumu, haramaini kiba kyaziyizibwa emirundi 2. kati haram kyaziyizibwa haramaini kyaziyizibwa emirundi 2 mu hadithi ne mu Qur'an. Olaba akutunuulidde bwati mugalubindi tolowooza nti akuziimuula agalaba nga haramaini kitegeeza ki mu Luganda? Mu Luganda haramaini kitegeeza ekintu okuziyizibwa emirundi 2. bakulonde waliwo alonda mpozi namba emu kati namba 2 yajja siba kirimu waba abadde awanese tuwulire ku namba 2 kyaleeta sika omuzina luguse. Luwanga Abdurrahman Bagaga okuva Embuya ne Kawanda namba 2. Haramu haramaini kitegeeza haramu 2 eziri e Makka ne Madina. Kitegeeza haramu ye Makka ne haramu ye Madina. Yabadde wali somala gwadde ogamba ki? Kavuma yawanise. Kavuma yawanise. Awanise no wakati olita wanise. Omalaje. Omalaje. Sajja kati ya listed. Kajimu Quraish. Yogera nnyo Quraish. Kajimu Quraish. Yogera nnyo. Namba 3. Kigambo haram haramain kitegeeza ekintu ekitakkirizibwa ekyaziyizibwa. Kuba ogwo yasoose nanyini mufujangu. Aba akiddira nga yakisoose kyamugani haram haramain
haram kitegeeza ekintu nga tekikkirizibwa kiba haram. Haramain kiba kyaziyizibwa nga kyagaanibwa. Haramu omulundi ogusooka nekiddibwamu nekiziyizibwa omulundi ogwokubiri. Shekhe kankusabe haramu haramaini badde njagala tukisindike ku bibuuzo ebinajja mulala kubanga tuyinza okukisindika tobozizeewo kabonero kiganye bino bimubisigaza abanagenda ku rawundi endala oba nabana abanajja tuyinza okukyesanga nga tukiguzizza inshaallah naye nga ekyo kiganye. namba emu akati tuwe kubamu kubaanaza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamunaaza tuwe abamunaaza abamu kubaanaaza nabiyullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwaliko Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Imamu nawe tuula kwaliko Aliyu radiyallahu anhu. ekibuuzo kiganye omuntu agenda kulonda kwankuweyo chansi kubanga teriira kankuweyo chansi tuwe kubamu kubaanaaza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani amulonda? Namba B. Oli mukambe bakuwonya Lwanga Abdurrahman Bagaga okuva Embuya ne Kawanda. Abamu kubaanaaza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwaliko Ali Abdul Muttalib, kwaliko Aliyu radiyallahu anhu, kwaliko Aliyu radiyallahu anhu, nakuberako ne Khubadu radiyallahu anhu. Soko damu to papa kati to papa kwaliko Aliyu radiyallahu anhu, nakuberako ne Khubadu. tumuwe halonze nekyo kikumeze ekyo kikuganye akati waliyo omulago tuwa chance biganye omanyeko basi era atutwagala babiri nekyo katukyesigalize katukyesigalize kali azeeko. Lwanga Abdurrahman Bagaga okuva Embuya ne Kawanda. Okuva Embuya ne Kawanda ayina haki bbiri kyayina waate ebifo bibiri nalwekyo twagala Mungu akusaasire bw'onogira mu nsiitaani ate mwaka omulango otuga nti Kawanda Matuga Hoima kyekirungi buli omutawuliza munne ng'akati mukwano ekigambo jeneza kitegeeza ki bakyogera nnyo jeneza ye mufu jeneza ye mufu ng'ali mu katanda. Jeneza ye mufu ng'ali mu katanda. Kiddemu kirungamye bulungi. Jeneza ye maiti. Jeneza ye maiti nga eri mu katanda. Kale bakuwa obubonero bwo.
abatadduse n'okudduka kumange abantu bagenda basanga mugundi mu muzikiti nagati bane ani atuteredde wano ejjeneza simenye lwaki baba bagiteeka nyumba kyala bebatutera kujja ku muzikiti wali space naye tesiga nti bagenda okufa simanyi lwaki ensitano y'omumanyi 226 kakongoliro ani Lwanga Abdurrahman Bagaga okuva Embuya ne Kawanda. Kale naawe tuwe kubaamu kubaka mu kabuliya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asooka kwaliko Abbas radiyallahu anhu nakubeerako ne Hamza radiyallahu anhu kwaliko Abbas radiyallahu anhu nakubeerako ne Hamza tubamulonde oyo bamulonde tobozeewo kabonero kiganye akyaguwanisa namba 3 asooka ye Abbas radiyallahu anhu omulala Ali naye ani yalese system y'okwogera amannya erimu bweriti tetugabirako obubonero kweri erinnya Ali ibn Abi Talib kati ddamu ekibuuzo ddamu ansaza ekibuuzo asookera ddala abakka wansi mutana embaka sallallahu alaihi wasallam kikize ebirunira mingi ekyo ekibuuzo mulimu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne Abbas ibn bamulonde waliyo omulala kubanga naawe badde olonda bulungi gatolaba olonda tetukusaasira Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu al Abbas ibn Abdul Muttalibi Abi Talibi ne Abdul Muttalibi ne Abi Lahabi batawaanya ng'oli bigiina Abi Lahabi Abi Talibi Abdul Muttalibi kati batawaanya nnyo naddala ffe bakyakayiga naye nga ate banjawulo omu kitaabwe abalala baana be ani Kajimu Quraish namba 3 Kajimu ani Quraish kati ekigambo kyo haramu kitegeeza ki ekigambo haramu kitegeeza ekintu ekirima munoo mu sharia y'obusiraamu ekigambo haram ate haram haram kitegeeza omuzikiti gw'e Makka haram Makka nedda bamulonde tobozeewo kabonero kiganye tebyalonda haram mizizo ekigambo haram kitegeeza mizizo so si muzikiti gw'e Makka ekyalinayo ekibuuzo kale tuwe kubamu kubaanaza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abo nga babeesibyeko nnyo bali bakamuntaana baanaza mbaka sallallahu alaihi wasallam mulimu Aliyu ibn Abi Talib be baogedde teboogera buli badde babuza baanaaza bakkayo eyogegera abalala bangi Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bamulonde bakulonde nino wali anyenyenya tewali tukyongereyo waliwo nero kyetwayongeddeyo netujja kukisinkana nemanye ebibalema ennyo ate nga bya bulijjo tubipuushinga mu maaso eyo ani ayingiddewo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kavuma Sulaiman okuva ku Hoima Road Segganga. Hoima Road mani. Kale ekigambo ekiyitibwa yatiimu kitegeeza ki? Yatiimu
aba muntu eyaviirwako bakadde be nga muto mukadde we omusajja nga muto taata we yafiirwako taata we nga mwana abafiiddwako kitawe nga muto bebako obubonero basi bubonero webale mutatusuwaza na kino kiwuute naye tuddamu kwe bayogedde tuwe kubamu kubakka mu kabbuli ya nabbi nabo babiri baali bangi tuweyo ku balala batannayogera waliko Unaisi radiyallahu anhu genda mu maaso gwe tufaayo takoze bubonero oyo takoze biganye n'ekyo kikumezze waliwo amulonda tewali tobozizeewo kabonero tweyanzeege bwewabuliddwa buli omu ng'aga nti owaayi kino sigenda kitambaala nga omumbejja bw'agatta okulaba ebyasoose mu mwetoolo ogwasoose n'ogwokubiri ajje abategeeze nti gwe ofunye bwoti naawe ofunye bwoti ovuddemu naye nga bulijjo ntya nnyo okugenda okubategeeza kuba ababiri betusigaza yo ababiri tugenda kuba nga tubasinkana inshallah mwaka gujjamu gwali baffe natuleseewo kakati sisobola kugenda kugamba luvannyuma lw'okugamba nti toyiseemu nti ate tumira awo mba kuzikizibu tulina tayi muyina tulina abasibaganye kale waliwo abasibaganye kati musooke mubasumulule nange nga batuusaabu n'obubaka antiporegi bino byonna bambi bebabitukolera nolwekyo bagamba nti mwezi guno ogwa ramadani mukwano gezaako okulaba nga onywa antiporegi kubanga tebulina side effect bakuleetedde n'obunga bw'obuugi mu bika ebyenjawulo nga muno muli kuyambako okulaba nti ofuna obulamu obulungi ate nga tolumwanjala buwooma nnyo bulina ekiriisa mukwano waliwo nno n'obw'abaana bwe babaleetedde nga naddala bano abaana abatagejja abo asigala awo akogga buli kiseera akogga abasiiwuufu teri kizibu nga mwana omusiiwuufu ate nga tagejja abatalina apatayiti abaana banalubiri bonna babakoledde obuugi ate nga babujja mu mata ensujju kasooli matooke nebibala ebirala kale abwetaaze basange wali eriwandege ya Bombo Road nga wakava mu bitaala oba ddala nga baviira ddala ino bwayise bo awo ku Abbey Clinic awo webali nga bali wamu ne Prestige Magenisi ajo omulembe gwasiika ku migaati alimu 2 Moni genda mu supermarket ekuli okumpi oba mu dduuka erikuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu Kikuopo Zinambusa Arcade awo ennyini Haji Rashid Ssenyonga swaba abeerawo ddala kati mwabakola keeke emigaati mbagamba nti mumweyune Prestige Magenisi kubanga awoomesa nnyo omugaati ate nga talinaamu side effect yonna ku bulamu bw'omuntu kyendowooza nti omumbejja weetegese ndowooza kiri kyobadde nti waliwo abagize bakirungamiza wano babadde bagatta obulungi kale musooke mujje omuomu jangu otumire abantu babiri nambe mutagenda tugenda ku muzindaalo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amanya nze Jingo Ali antumira kuseeka wange Sheikh Badruddin neseeka wange omulala amuyita Sheikh Haddad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kale nga Haddad baseeka bangi. Lwanga Abdurrahman Bagaga okubembuya ne Kawanda mpozi nze ngenda sooka sikisaako ku muzindaalo gwe nja kuwaako basatu oba bana kubanga ng'ejjo oyingizaamu ne haka ebbiri ate bw'otuumirako emu buzibu okusookera ddala ngenda sooka nsaasire ab'ennyumba y'omugenzi agitamusadde nga mutuufu baffe aba Bagaga family olw'okufiibwako mukadde waffe yatufuddeko olunaku lw'eggulo mbagumya mwenna baganda baffe baganda bange ekyo kitundu kya Allah nga bwe tugamba nti
omuntu bw'abanga yakwadde ekintu kye wakikusabira okwosa boyina kimuddiza gatta muzadde yawe bagenda kuziikawo tugenda kuziika Gomba fact baziise Gomba nezizaako mukyala wange asookera ddala mama Abdulaziz natamu Fahima tutumiddeko abeerawo oyo wekawanda nezizaako nababiri ow'embuya n'abasiraamu mwenna abaku Masjidi Nuru Nakawa abe Masjidi Nuru Kawanda Masjidi Abubakar Siddiq Kawanda na mwenna baganda bange naddala abasukulumu Paro FM batumiddeko nnyo Dima Kasoli Koli ambasada Basuga Koli Dama Bashir Sitabale kwe muri mwenna webale nnyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam bakwatako mu ngalo Sheikh Agado ni musajja wabaye namba 3 yingirawo assalamu alaikum wa rahmatullahi amanya kati kuraisi okuba ekisasi ntumira kuba bayizi bange bensoma nabo ekisasi muzirimu awo nentumira ne baseka bange babiri Seka Ismail Sempera ali na magoma awo ne Seka Musa ali ekyotera assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah Salman Kavuma okuva Seganga ntumirako bakadde bange bombi Haji Haruna Mwanje akolera wali eri mu Ndeba nentumirako ne mama wange Aisha Namutebi nentumirako ne basomesa bange ku Technology Islamic Primary School nentumirako ne kojja wange Lwere wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bebaziza nnyo nga imamu tonnagenda kubanga waliwo ebirala bye twagala nga tumaliriza wano naye nga nebaza nnyo Sheikh Muwonge waliwo kyadagamba nti waliwo bagala okumanyira ddala ttiimu eyakola emirimu Ishaka nga kuliko eki kakati tewali buzibu vaayo kakati kyetulina okusooka okumanya nti abantu abavunaanibwa ku mufu baba musaayigwe omukolako emikolo lwakuba ffe tusanga busanze buzibu naye nga bebalina bebasoosowazibwa abanaanaaza abanaazinga banakamuntaana musaayi si mikwano era kyolaba Abubakari Umaru Uthman babateeka eri mu ladies and gentlemen kubanga egyo mikwano gye bw'otunulira high command kwaliko omu yekka Ali kubanga gwe musaayigwe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu then wajja nekitaawe ankowe Al Abbas ibn Abdul Muttalib kubanga muganda wa taata we abataata yennyini kati n'abaana Abbas we bazaala kubanga nabo babaganda bannabbi mwalimu Fuddalu ibn Al Abbas ne Quthamu Fuddalu gwe tuyita Fadulu Fadulu Mande kati fano bashiganda zamita mfuda Fadulu ninga bila football ibn Al Abbas ne Qutham bana ba Abbasi era bo tebatera nnyo okumanyikwa naddala kuffe abatali basomi ba bitabo niye ogenda mu basomi b'ebitabo babamanyi bulungi football ne Qutham kati eyo tiimu yali ensaale mu kumunaaza n'okukayo nga bwe ngisomye naye kuluka ate abalala bakalabalaba kati nga jeno Usama bin Zaid yali akuuma ekifo kyonna kubanga abantu abamu bafunanga amawulire nti omukulu ne bajja nga bapaala abagala kujja kutuuka ku mayiti waliwo alina okuuma embeera waliwo neyajja namubba oluggi nagamba Ali nja kumenya oluggi luno ngweyo munda naye kyenja okubakola nga bamumanyi jeno mulwanyi yebagaa nti Ali nkimanyi gyoli ompulira bw'otagula luggi luno nyingira nalwo nabagaa nti okyayogera jakikola mulumugulire ne bamugulira naye we yatuuka ku mayiti nagwamu amaanyi naye Ali yali atidde nti bwe munalawo muggulira agenda kulumenya atutuukeko wano naye ate ezo sinsi bali bamumanyi nti tanyutanya mateefu kati waliwo bakalabalaba waliwo n'omuweereza we omu ku bakozi be eyali amuweereza sallallahu alaihi wasallam kale mu bibuuzo ebyo bwe bijja naye bizze nnyo mulundi guno
simanyi baexamina balwaki oba erabika awo naye weyatebera byebyo byange. Okay. Barakallahu fik, tuyanza nnyo tuyanzege katugende ate eri omumbejja naye nga nsooka okwebaza bakadde baffe tubadde nabo wano mu Sheikh Muwonge, tweyanza nnyo mu Sheikh Muwonge Hussein. Naye abantu basanyuse nnyo kubanga wawaddeko ku bubonero era bagambye nti Mungu abayambyeko nze bakusiima busiibi Mungu atuyambye nolwekyo katugendewo mumbejja atubuulire era oluvannyuma lw'okumaliriza inshallah ate ajja kutubuulira baani abanajja ekiro inshallah. Nze tubasiibudde omaliriza. Tubadde ne Jingo Ali okuva ku Nkoba Islamic Kawempe, Rwanga Abdurrahman okuva Kawanda n'Embuya, Kajimu Quraish okuva Kisasi Muslim ne Kavuma Sulaiman okuva ku Hoima Road Esseganga. Jingo Ali okuva ku Nkoba Islamic Kawempe tula obubonero bwe ebibuuzo bibiri tafunyeewo wadde akabonero n'asigaza bwe yafunye mu kusooka 13. Rwanga Abdurrahman okuva Kawanda n'Embuya ebibuuzo bye bibiri atuuseeko kimu kyokka mu bubonero 5, obutaano ntubwongera ku 18 bwe yasoose ofuna nabeera nga alina obubonero 23. Kajimu Quraish okuva ku Kisasi Muslim ebibuuzo bye bibiri talina n'ekimu kyafunyeewo kabonero n'asigaza bwe yabadde nabo omwotero ogwasoose 13.5. Kavuma Sulaiman okuva ku Hoima Road Esseganga ebibuuzo bibiri mwetolero gwokubiri atuuseeko kimu n'obubonero 5, obutaano tubongera ku 18 obwasoose n'aba n'obubonero 23. Wano Imaamu wantangaliza n'angamba bonna abayiseeko era balina 23 tewali tayi baba bagenda bugenzi. Jingo Ali okuva ku Nkoba Islamic Kawempe kuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu omwana bwanywa obuugi